Uwamene mkwado wa Feddawa Sheikh Yasin Abbas Chiwewa bebatuuka bwamala okutola tutole nabo Nambozze agende mu maaso n'ekitundu kye nsonyiwa okuba taata agende namu ebbendera. Nsaba bw'atuula naffe tutuule, bw'atuula naffe tutuule. Kamange kkiriza otabadde omumyukawo Muzanganda Sheikh obedda ntanda watuddeawo ng'akuuma entebe y'essebo akyali muweereza mulungi ku mukono gwe ogwaddeyo mukaddewo myaka Sheikh Abdul Kakando oyo kaadi naye obedda mukama ng'akuumye embugayo nzikiriza onabo Nambozze agende mu maaso. Tubadde tusaba Honorable Kasozi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Ibrahim Kasozi Ebyama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Joe record. Yanza ni Honorable Kawadia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bawo bategezeza mukadde wafona tukudde ku maaso yatwagazisa okulembera ebiseera weweereza nga sipiika wa Kampala nali mu secondary naye nga tuva ku ssomero ne tujja naye bwakubiriza enkiiko ensonga lwaki enafuuka kansala owajjawo omukisa okuba ndi wabeerawo sipiika w'ekibuga ayagala nange ntambulire mu buufu obwo. Olunaku olumu namusisinkana ku Tuke restaurant lwali lunaku lwa Sande mutabani nkugoberera ensonga ozikutte bulungi era ne mutegeeza ne mugamba bwe nvaano ngenda mu lukiiko lw'oganga olukulu era edduwa yagimpa ku olwo alhamdulillah yensonga lwaki oba oliawo ndi memba wa paalamenti akaseera kano. Ekyo nno kituwe ebyokuyiga nti buli wobeera omukulembeze kulembera bulungi, tonyigiriza banno, tolinnya ku banno, abakuvuganya tebatwala nga balabe banno, batwale ng'abantu kuba naawe ekiseera kijja kutuuka obeere nga mukadde waffe tuvudde ku maaso. Bwe nnyimirira awo nesoogera nesiwa testimony eyo mba mulyazaamanyizza ate era mba ndyazaamanyizza abalwanirira eddembe ly'obuntu era maliriza mbagamba nti bamuzeeyi Nsereko baweereza ne bavaawo n'abaliwo baleke kunyigiriza abantu babavuganya ekiseera kijja kutuuka nga tebakyaliwo nga waliwo emiti egifuga. Olwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wange. Honorable Batange Sabatwanguye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya bampitanye banda Florence omubaka ajikira abakyalo okuva e Butalejja. Ku lwange ng'effamire ne banda n'abantu b'e Butalejja batuuse okusaasira eri Hajji Nsereko n'effamire olw'okufiirako muzeeyi waffe. Tusaba Allah mulamuze ekisa mwebale kujja okwatira wamu. Honorable Nalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amanya Mariam Nalubega nali mu palamenti y'omunana n'ey'omwenda natulwana entalo ne Honorable Nsereko kati President yannonda ndi kakiiko ka Finance Commission katugabira district center. Mwebale nnyo okujja okukwatirako Honorable Nsereko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mama, district muzigabira ssente oba mwe muziggyako ssente? District ennaku zino munnange ssente bazituggyako bujja maama. Tebakyazituwa. Honorable Nsakisa okulaba. Honorable Mbabali Hajji Mbabali naye abatolere salamu sotola salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitalo nnyo
ntalo ddala tuli ne muganda waffe taata waffe ng'atufuddeko nesijja kumwogerako bimukwatako kuba mwenna bibaleese naye njagala okwogera erimu abali wano abakyali abalamu ebyo byennyini ebibakwatako. Mukulu w'enda 86 gavumenti eriko yakajja mu buyinza abantu bafaanwa ba myaka 43 abasajja abakyala bafa ba myaka 43. Olabye bwe twogerera nti abantu bafanga ba myaka 67 n'abalala ku myaka 7. Kitegeeza ki? Nti waliwo obulamu bugenda bweyongerayo mu maaso, naye nga bwe tugenda mu maaso obulamu bulinga ggaali. Mutwogerera olwaleero waliwo obulwadde obukwata abasajja olw'emyaka egikuzeemu. Obulwadde obwo obukwata abasajja ng'emyaka egikuzeemu bwe bwakawago. Bwe bulwadde obwakawago obukwata abaami nga bakuzeemu. Obulwadde obwo bulemesa omuntu okugenda mu maaso n'obulamu obuddako. N'olwekyo nkubirizamu abaami kasita omanya nti owezza emyaka 5 kudda waggulu, genda bakebera akawago ako kajja kugaana okuwangaala. Abakyala waliwo obulwadde era bwe bumu olw'obuwangaazi obuliwo ennaku zino obugaana n'abakyala nabo okuwangaala, bwe bulwadde obw'amabeere. Njagala okubategeeza mu abakyala mugende babakebera amabeere ng'obudde bukyali osobole okuwangaalako akaseera akawa. Ensonga eyo nga ngimaze, olwali tuli mu kufa, abafiiriddwa abakulu bali ba mirundi egi. Abaana abazaalibwa mukadde waffe bafiiriddwa nnyo. Bannamwandu oba nnamwandu afiiriddwa nnyo. Olwali tulina abaana abagujubanira ebintu by'abakadde baabwe nga bafudde. Eyo gye twali mu Parliament waliwo kitwayitanga domestic violence, obutabanguko bwa mu maka. Kyekibireeta obutabanguko mu maka? Be baami obutawa abakyala baabwe. N'olw'ensonga eyo nga sinaba kutuula okubirizamu abaami abali wano, muwe bakyala bammwe ku by'obugagga bwammwe nga bakyali balamu nga nammwe muli balamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oweekitiibwa weebale nnyo, weebalire ddala ebigambo ebyo by'oyogedde, naye bingobye nayo bibadde birungi nnyo. Kwe kusalawo ababaka ba Paalamenti mbanjule. Mulabye mutya? Kubanga ffenna tulina ebigambo ebirungi eby'okubagamba, ate abakulu batulinze. Abasiraamu bamanyiddwa nti ku ky'okuziika waliwo obwetaavu bw'okwanguwa. Kale banange munansonyiwa, abalala njagala okubanjulira Oweekitiibwa Abbas Agaba MP Honorable. Njagala okubanjulira Kitata Honorable Sebo Ansokulawo. Assalamu. Njagala kubanjulira Honorable Katabazi okuva e Kalongo. Ono sijja mwanjula kubanga ye waawano, nja kumusaba asembere ate waawano mu byombi. Naye kansooke mbanjulire Oweekitiibwa Kiwanda namba 4 wotanava ova toyombye kisoboka Suubi sajja yeeyita amannya Saalongo. Yes, kakati njagala kuyita Oweekitiibwa Kiwanuka kulwanga yennyini constituency eno bannange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nze Kiwanuka Abdallah Kayongo Mulima Mayuni, nze member wa Parliament wa constituency eno ekitibwa Mukono North constituency. Kitalo nnyo bannange,
kitalo ddala biva ku taata waffe. Tuli basanyufu nnyo, tuli basiimu nnyo bonna be twabadde nabo okuviira ddala olunaku olw'eggulyogoloobi mpaka essaawa eno. Bannange bitalo nnyo, bitalo ddala. Kantu katono nnyo njagala mpiseewo ssebo Supreme Mufti. Ekitundu kino ekyawukanako ne byewulira eggomba naddala mu ggombolola eno yennyini ey'ennama. Abantu buli wamu basula ku bunkenke, so bigwe battira eri ne wano wennyini mu ggombolola eno waliwo okyamidde wennyini walabye ennyumba ze baamenyaamenyaawo. Battirawo abantu mu mbeera y'emu. Poliisi yesuulirayo ddogwa Naggamba, babijambiya be basiiba muno nga bawamba amataka g'abantu. Tulwanyeeko buli wamu naye ndowooza eddoboozi lyo lisobola bulungi okutuuka eryaffe gye liganya okutuuka. Wahada, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webale nnyo owabye ensonga era nange kankwegatteko ow'ekitiibwa Kulumba Baaliwa n'agambye nti omulembe guno abantu bafa bukadde. Ekyamazima ayogedde bulungi naye ate wavunyiseeyo omuze ogubuza abantu mu kitundu kino kyennyini mu ggombolola eno. Baatubuzaako abaana Abaisiraamu 2, Kanatta Muhammad ne Sempijja Yuda. Bababuza mu 221 mu kalulu na guno gujwa ne palamenti ne yeediima na biki abaana babula. Era ffeeno twatandika ddala kusoma dduwa z'abagenzi. N'olwekyo nga tuserebuleetinga abantu okufa obukadde ku mulembe guno ogwa Mwami Museveni, tusaana tuvumirire nnyo n'enkola ezze ey'okubuza abaki abantu. Wano we tuli ku maziga olw'abaana abo 2, Kanatta Muhammad ne Sempijja Yuda. N'olwekyo njagala kukozesa omukisa guno okwanjula Lord Mayor w'ekibuga, naye nga we bagambye nti taata yali sipiika Munakibuga omugundiivu. Tusaba Lord Mayor mu bigambo bitono.